ensi Uganda eggwanga lyaffe eyaliroga n'embugo akyawanise. Wulira ebigambo bino ebyewunyisa ebyennyamiza mukwano gwange ampuliriza naye nga bino biri mu bulamu bw'abantu kufa. Abasajja bano mwe babalaatira. Kati wulira minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda era ng'ono ebitongole by'okwerinda naddala poliisi yabitwala ye mukama waabyo yabikulira Major General Kahinda Otafiire avudde mu mbeera n'alumbagana Brigadier General Felix Kulayije ono nga ye mwogezi w'amagye kwossa Fred Enanga omwogezi wa poliisi. Wulira ebigambo bino bannange bwe muva nga mugamba nti abasajja balina wolokoso balina propaganda beeyogeza. Y'ensonga lwaki abasajja bano n'abakazi babeera bakoze ebintu nga bino ndeeta obutambi bwabwe obeere ng'obulabirako ddala ng'omu alumba munne. Kati abakulu bano balumbaganye. General Kahinda Otafiire alumbye Felix Kulayije ebigambo byatamulangidde ne Fred Enanga nga tebiriiyo. Mukwano gwange ampuliriza era mbikuleetedde obirabe okakasa ensi gye tutambuliramu nti ebintu ebisinga ebiriwo ne mu security ampuliriza byonna byakuteebereza okusinziira ku bigambo bino ebivudde wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu bigambo bino byennyini tulina okusooka nga tumanya nti Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alina obubaka bwatuwa bungi nnyo ebiseera ebisinga abuyisa mu music oba oli awo olumu avayo nayogerako eggwanga ayogerako eri eggwanga. Naye olwaleero kansooke mukweko katono nnyo wano owulire ebigambo bino. Ngenda kubeera nga mbikuwa naye ng'okimanyi tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa gwe wenna aliyo ng'olina ekizibu kubira Haji Miti osobola okubeera ng'omusinkane we akusomera edduwa. Kale nkusaba n'ebiwambe ofuire ino soko jimpera ekigalo ate ompyo subscribe ku mukutu gwaffe tambule ffenna mwaka waffe ow'omuntu wabuli. Jjukira olutimbe luno lwa muntu oyo yekanyigirizibwa bw'obanga gwe omu kubanyigiriza bannayuganda wano wooli obeera wakyamu. Kansooke nkujja wa Pulezidenti katono nnyo nkuwa ebigambo biri owulire ensasagge. Abasajja bano bannange batuzanyira buzanyizi ku bwongo naye security yaabwe bannange leero lwentegedde nti yabyayi. Olwaleero I want to respect the great late Paul Job Kafero. I've not commented about the goings on, but I hold him in very high regard. Kana kaimba kubirako mwana zizi ku ndongo ya Kafera awo tujijamingemu just. Aye! Ladies and gentlemen, everyone it as Zion. Woo! Agambya representing for Paul Kafero. Kino kyene amahanga kalombolombo kange ekyokujja mbayimbirenge ebinyuma ni mwana wa wano era omubanda omutendekeo waddala muganda wo Kyagulanyi temumbusabusa ne mu bika by'Abaganda nsibuka mu kyajjajja wange Kayiira kabube ettumbi mu kiro ne ŋŋenda musale kanzigulira taboola abantu bakika obeera butalaba okuleka wali muganda wo gwate n'okozesebwa ng'omunene mukyawule okusosola okukuba kumanya omusayi gwo nga nenda yetugatta yannakalamba ni mumalirivu nnyo okuviira ku kyantuma okulembera abantu bange ni mumalirivu nnyo okuviira ku kyantuma okulembera abantu bange nsobola ngumidde n'okukubibwa nange bwagye nasibuka era nga ne mu makomera nze nsibibwa ebigambo ebijoteke ebijja binjogererwa nabikwasa musumba wa Katonda ebigambo ebijoteke ebijja binjogererwa nabikwasa musumba wange Katonda njiyinza obuyimba bungi kasinga kubira mu lulimi Luganda ne mu maaso g'abakama bange nimwetwaze nnyera nga ngunzi njiyinza obuyimba bungi era nga nkubira mu lulimi Luganda ne mu maaso g'abalonzi bange fuba okola ekituufu era ngonze siyinza kweyisayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ngenze singa eyo yeyalene. I want to dedicate this to the friends I lost because I stuck on the truth. Bakyali bange mwankyawa naye nzikirabanga nammwe abanyamba singa mwali temwankyawa sandibadde freestyle. Bakyali bange mwankyawa kubanga babatemera ne mumbuka singa mwali temwankyawa sanditegedde nti nammwe muli balayisi.
bakyale bange mwanchawa olw'okugenda ku mazima ne mumbuka singa mwalidde mwambwaka nandibesize mu byakabi ne muntunda ne fulufiga wanchawa naye muga Katonda mukulu nga wanyamba singa walinga tonchaye nandikwesize mu byakabi ne mumbuka ne basi kati wanchawa akyali wange amazima nawe nontunda singa walinga tonchaye nandikwesize mu byakabi waliyo abalala bangi nnyo oba mbogereko naye I want to keep the friendship and you guys know that at the end of the day I love you and you love me, but because money and confidence, but you can have a harder breaking point as a generation, man. We must not lose each other to greed, okay? Naera nidamo kubalaba ndiddamu okubalaba nga eyali Bobi tosobola kumutegeera ne kanyini nga ndiddamu okubalaba nga eyali Bobi tosobola kumutegeera ne kanyini teyetegeera nga judde bicepe yafuuka na pulezidenti ng'eyali Kaguta wamwe twamuwangula alina eri mu kyalo nga bano ndine bakyali bange ba edi mutwe tuli wali tuteredde nga tuli ne batayi bange ba director devi nga tuteredde nga tuli ne bakawo bange banubiyani entebe nga tuteredde tuli ne batayi bange badani majiki entebe nga lituvimba ngabo babuse sipezi yoza wanchawa olinganga eyanimba ate no mwana watu sijasiba miziki bibanchawa. Muhozi was my friend, Kaihura was my friend, Rukutana was my friend, even Museveni was my friend. Nene banchawa olw'okwogera mazima Kaihura wanchawa naye nga wakola bubi kuba nali kyaliwo ne Muhozi wanchawa naye gwenze nkirabanga eyanyamba singa walinga puro that's a fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist and we turn everything into fun. Ulira okusinzira ku bulumbaganyi obwabaddewo mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park, abazungu battiddwa, abaddugavu battiddwa. Omwogezi w'amagye yavuddeyo direct amangu n'embiro n'agamba nti abayeekera ba ADF be baakoze obulumbaganyi buno ne batta abantu. Kati ulira General Felix General Otafiire avudde bino byonna n'abiwakanya n'agamba nti abasajja bano bye boogera ebigambo byansi mattu bayinza obutabeera bayeekera, bayinza okubeera bayeekera, bayinza okubeera nga babbi bubbi be bassa abantu, oba abakuumi abakuuma mu National Park mwennyininyini nga be bassa abantu, oba abasirikale bennyininyini naye bano abalina empisa embi abatwalira amateeka mu ngalo nga be bassa abantu bano. N'agamba nti ye akonda eminga nnyo abasajja nga bano. Omwogezi w'amagye tebamala kunoonyereza n'omwogezi wa poliisi bafutukafutusa erina bigambo ne babikubaawo nga tebamaze kubeera nga banoonyeza ensonga entuufu. Era ono agamba ebigambo bino bye baayogedde tebamaze kunoonyereza, mbu baatudde butuuzi ne basengeka ebigambo byabwe ne babiwandiika ne bajja ne batugamba mbu abayeekera aba ADF be bassa abantu. Naye ono akakasiza naga tewabaddewo kunoonyereza yadde n'akamu n'akatono. Baatudde butuuzi bafudde tugambe bayeekera ba ADF ne batandika okwogera. Ono agambye ekyamazima ekituufu tewabaddewo kunoonyereza, bayinanga okusooka okubeera nga banoonyereza ensonga entuufu basobole okubeera nga babulira bannayuganda ekituufu ekibeera kissa abantu. Kati omusajja ono abadde mukambwe nnyo, ebigambo bingi byayongereza ku nsonga eno naye nga sinaba kubeera nga mbikuwa. Mukimanyi bannayuganda bonna bafiirwa ssente mu mabanka ag'enjawulo, era Sentinel yavuddeyo neetugamba mbu omuntu yabadde abulankanyiza ssente z'emiliyoni 13 ez'omukazi mbu yamufunye, naye ate ekisinga okwewunyisa
teyamutulaze kati sooka olaba ebigambo bino nkutwale wali katambi kaffe kali akajja n'Otafiire ne Brigadier Felix Kulayije ebigambo tubimalirize. Omanye mabege eyo mbadde ndebuukana ne Equity Bank nga nfuna comments bwe ziti zibadde nyingi ku video zombi bbiri ze nakola ku Equity Bank nga bonna complaininga ku Centenary Bank nga asijja gitambala nnyo simanyi ki byayo nnyo not until we saw the lady ngali mu banka ya mwaraja na sente ze bazibye ne muvaine muga sente ze mugenda ku investigating which was good kakati atira ne mujje ne press release mbo mufere mwamulabye kakati mbo mufere mwamulabye tuwagala tumulabeko abantu bamanyani abadde afeera sente z'abana Uganda ne ba customer abamwe emitima gitudde tumanye nti management tebadde mu byabufere si bya kutujirana zino mbozi za Wakayima ne wango mbusimanyi twalabye omufere twamufunye tugenda mukwasa banna mateeka tuwagala tumulabe ba customer emitima gibadde temuyinza kubeera nga mwagala ku protecting omukozi wammwe abadde mejingidde erinnya lya bank to the extent nti mugenda kufiirwa ba customer mufiirwe millions and millions of money lwa muntu omu ate mugenda mu protecting ensere mimulaba mumujjeeyo tumulabe tukakase nti management si eri emabega w'obufere n'abantu bonna bamutegeere kubanga mujja kugenda mugambe nti mumuvunaana bwabanga ddala gyali hakiri kumachanga atasaba omulimu mu bank endala nga tewali kwa mmanyi kubanga iwaffe tebarunning background check nga bawo omuntu omulimu ajjalu muntu nakolako mu Centenary bank endala nemu omulimu atambule n'obufere mumuleete bwabanga gyali nga temuli mu byakiyayi bino byakutuwuddisa bana Uganda mbokati mwazeeyo ne kano mbo customer twamuddizezeze bigwerawo babiveko baga bambi Centenary bank ye investigating sente abantu nezibaddiza ng'olede kati wakyaliwo n'abakaaba sente abazivaako obuvi ne baziva kunaga atubyesonyiye mumulete nsemulabe bwe mubanga temuli mu byakiyayi nayenze bino ebibozi bya mu bimaze bya Wakayima ne wangu bino bya kifere namwe bwabanga omufere gyali abaddabira mu bank mumulete abantu bamulabeko nga bamusimbye mu koti obanga ali ku police ndi yono abadda achulumpanya sente z'aba customer mu Centenary Bank ne muleke kuddawo abamu mujja baje gawaza na yefa abamu abali emmere ne tukota temujja tusiriwaza not until we have seen this person we shall believe naye nga tetunnamulaba ba customer abaliyo mubanje omubbi mumulabeko ani abadde agezaako okweyimba mu sente z'abantu ekitali ekyo eno Centenary Bank naye tufera bufezi nabo tebalina njawulo na Equity Bank bonna babbi ebigambo ebyo bikulu nnyo bikulu ddala kubanga buli munnayuganda akola abeere bulungi naddala ebiseera bye eby'omu maaso bw'obanga akasente ko okatereka weekakasaawo bw'oba teweekakasaawo obeera mu matigga era by'okola byonna obeera weeraliikirira twagala tumanye omufere oyo yaani ensi emulabe lwaki banka bwebanga ddala yamutegedde n'emukwata yakwese mukweke kakati no mukwano gwange ampuliriza kamutwale mu katambi ka Brigadier General Felix Kulayije ono nga binkana bubi nnyo ne General Kayindo Otafiire oli ababiri bano bonna bakuuma ddembe okakase nti intelligence y'abasajja bano ebiseera ebisinga nange njida utinga kubanga bo bennyini beekubamu ebituli nga beera nga beebuusabuusa kubanga generali omulamba waaveyo n'agamba musookenga kunoonyereza nga temunayogera kigambo kyonna yandibanga alina ensonga lwaki ayogedde ekigambo ekyo ekitegeeza bye yatugambiddwa tebyabadde kubeera nga bisooka kunoonyerezebwako oba oliawo bawandise buwandisi script nga bwe twalaba ku Eric Mwesigwa ne bamuleeta mu press conference y'abannamawulire ne bandika okubeera nga boogera ne bamulaga nti ate bamutulugunya bali ba national platform kumbe ate kyali vice versa kati ebigambo bino kansooka embikuwa byewulirireko abasajja bano abakulu n'abakulu nga bagugulana kakati ffe enjovu ebbiri we zirwanira ffe busubi ffe tukuuka naye nga gwe munnayuganda alina ebintu byo atambula olowooza security y'obulamu bwo eri etya okusinziira ku bino ebyaguddewo nga n'abakulu bali mu kwekuba mpawa tebamanyi kikyabaddewo kituufu buli omu asonga mu munne Nanyizwa ku byobulambuzi mu Uganda biri mu kusattira olw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku balambuzi okumpi n'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Ekiwandiiko ky'omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga akawungeezi k'eggulo kyalaze nti obulumbaganyi buno bwakoleddwa abakambwe abasuubirwa okuba abayeekera ba Allied Democratic Forces era n'ategeeza nti bano baadde batandise okubayigga. Wabula Minister avunanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu Uganda General Severino Kayindo Otafiire ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa mu jugumiza ggwanga nti tekinnakakasibwa obanga abantu bano abassa abalambuzi bano ddala bayeekera ba ADF oba bazigwa aba bulijjo.
nange nakirabye bampase rupoota naye tuteeka okwekereja okuwuliriza kubanga bayinza kuba batujju bayinza kuba babbi bayinza kuba ab'empisa embi ng'abakozi baffe b'omupaaka so tomanya toteeka okukimanya kumanya nti waliwo abatujju waliwo aba security bagenzeyo okuwuliriza waliwo ebintu bye bangulira ne bamala boogera bayinza kuba ADF yesiwakana naye bayinza kuba abalala bayinza kuba ababbi abalala tuteeka okufuna ekituufu tulyoke tuwulire eggwanga kiki ekyabaddewo. Abantu bangi abazze nga bafa mu nsi yaffe ekyamazima okunoonyereza ne kutandika naye ebiseera ebisinga gye biggweera nga lipoota entuufu tezifunise oba oli awo kinaava mu kubeera nga abakuumaddembe tebakoordinatinga bulungi tebakwatagana bulungi kubanga abantu bangi betulabye ne bagamba nti oli yafudde kino oli yafudde kiri ono yafudde bw'ati ono yakoze musango guno naye alipoota ne tuzirinda oba oli awo sometimes ne tutuuka n'okuva ku nsonga eyo nga alipoota zaabulira eyo ebyo ne bituuka okubeera nga bivaawo ne bateeka mu misango mirala kwegamba nga bulunaku olukya babikawo kintu kirala oluvannyuma lipoota nezibeera nga tezivuddeyo entongole kati General Kahinda Otafiire oba oli awo ensonga eno nandibanga ndi wamu naye ku bigambo bino okunoonyereza kintu kikulu nnyo naddala ku security yaffe bannansi abatalina batukuuma kubanga olaba abantu abamu balina n'emmundu ezibakuuma balumbibwa ne bakubwa oluusi ne battibwa kati gwe kiyenje nganze atalina amukuuma ensonga eno ogyogerako ki nkusaba n'obombe futere mu comment ensonga eno ogyogerako ki Brigadier General Felix Kulayije yatugambye nti bayeekera kakati General Kahinda Otafiire avuddeyo n'atugamba musookenga kunoonyereza mulekenga kusamwasamwa na bigambo ebimutalinaako mutwe namagulu ntera mu comment ombuulire abantu bano ani mutuufu ani mukyamu nkusaba n'obombe video gimpera ekigalo ompye subscribe ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi yekka oyanyigirizibwa Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 akatuwakira omukasale Chechilangone chipya yatabike paizi wondogo unokusoma kwa banji bachikoza ne kustegila hivyo yabiri munano gwe 10 kukilabo Brigadier okwingira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emeza yamitwalo 3 chawandikiwa na kitanda kereya nesendekebwa Kilene Yusufu atushwa bazanyi wa live ku stage Professor Vikita Kaweke Monica William Emily Nazala Detective Benny Julius Leriki Kasi Hola Bishero Tokoria Kazi monna Chimu Sofia Elementewo